kulwemitiyana ebulenga zitwale ebyejo mu Uganda etugatta kati gye mulaba nti trainingira ku Ahmed Gym Kyengera. Ndi musajja bouncer ate nga babayita balubyanza nze ennaku nga bagoba mu city nze omu ku abo. Mugimanyi bulungi eyitibwa ukoba kati oba mumanyi bawu uba bye mumanyi katwina waggulu fene tugatta fena obadde wa uba obadde wa bawu obadde wa tuba fena twine tugatta banange yenze mu kulembeze wekisanja n'ekimu kye nabasaba njagala n'omulala asobola okukola ave Kyengere wa coach Arafa ajje yesimbewo tumudde mabega nze tewali gosobola kudda mabega singa oba oli ku mulamwa gw'ababawunsa bye baagala enkulaakulana ze baagala okutuukako nange nkudde emabega n'onkulembera kubanga nzagala nkulaakulana. Kakati baganda bange ekituleese Ekyengera mukimanyi bulungi? Temukimanyi. Ekituleese Ekyengera mukooki waffe oyo yajja ku office y'ababawunsa ekibuye ku Kimuli building netwogerezeganya twatwala obudde buwanvu angamba naye Kyengera abantu yonna mugenze mutambula tubalabyeko Masaka Mbalala Lyantonde wa Jinja Mbale naye ate ab'e Kampala nga temunabatuukamu. Ekyengera mubadde Ekyengera so wakingamba otya Ekyengera waliwo bakanyama bangi ate nga babawunsa si buli kanyama nti bawunsa naye bakanyama bangi Ekyengera ate nga bakola omulimu guliwa kuno gwe tukola. Sebe ekindeese wano njagala kwogeramuko naawe kyaliyeko ku bantu b'Ekyengera ne ttiimu gy'onooba osituse nayo timugala tewali buzibu nsobola okupisaawo akadde olunaku baluba lwa mukaaga oba Sande nezijja Ekyengera. In fact omusajja ono wa mukisa olwayo tubadde tulina puroguramu ne General Kayanja n'omukulu ono tuli mu kulambula saiti z'abakanyama projekiti ze babatandikirawo bye mutamanyi ab'Ekyengera abamu temubimanyi abamu mumanyi kyokka nga ne mu Kyengera mulimu nedabbinga omulimu byonna mugenda bimanya. Kakati olwayo ne tuluzikiza ne tugamba afandi tukusaba tugende tusinkaneko bannaffe Ekyengera era ekituleese wano omusajja ono okubeera nti ow'omukisa obudde tubadde tetulina so ekituleese kubabuulira puroguramu etambula mu babawunsa Ekyengera tubapulaningira ki bakanyama mu Uganda tubapulaningira ki oba abakulu abatutwala mu ggwanga bapulaningira ki babawunsa kyekituleese Ekyengera n'okwogera ku nkulaakulana z'ekibiina kyaffe kitutwala nga bakanyama mu ggwanga wamu n'okwogera ku mulimu gwaffe nga twetegekera pulezidenti okuggulawo kwe ndowooza lwe lw'enkya agenda kuggulawo enkya olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi ziri mmeka ssebo 24 emirimu gyaffe nga bakanyama gigenda kuggulwawo tweteeseteese tutya ezo ensonga ezimu ensonga 3 ezituleesewa naye ng'ensonga enkulu eneeteekateeka gye tweteeseteese okuggulawo kwa pulezidenti neeteekateeka ezebbiri zenjogeddeko wansi awo kati ntandikirewa ku neeteekateeka oba ku nkulaakulana zaffe lwaki mwagala kuwulira birungi byereere ebitukwatako kakati nze mbadde nteesa tikantandikire ku neeteekateeka gye tweteeseteese nga bakanyama okuggulawo kwa pulezidenti waliwo emba nsembayo era ensonga eyokusatu ono yajja gyogera naye nze ngenda kwogera ku nsonga 2 enkulaakulana yaffe enkulaakulana gituvudde wetuli gye tulaga then n'okuggulawo kw'omukulembeze w'eggwanga kati nze kanjogere ku kuggulawo kw'omukulembeze w'eggwanga ffe nga bakanyama oba nga olukiiko olutwala babawunsazi mu ggwanga lwe mulaba olutuddeko abasajja bano abali wano abasobodde okukyalira ku b'Ekyengera tuli basanyufu ge mazima tumaze emyaka egyo nga tetukola naye ffe abantu be basibidde waka emyaka 2 ffe tulinga mpologoma empologoma bw'ogisibira mu nnyumba okumala ewiiki 2 bw'efuluma erya buli kiri ku kkubo naye ffe tusobodde okwekontrolinga emyaka 2
tolabyeyo Kanyama agenze ku kkubo kwekalakaasa, tolabyeyo Kanyama awerekera munnabyabufuzi, tolabyeyo Kanyama yenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Ebintu ebyo mwe mulowooza mwenga babawunsa abatudde wano ab'Ekyengera, mwe mulowooza fe okusirika tubadde basiru obutenyigirako mu bumenyi bw'amateeka Kanyama mukwata nga ali mu kumenya nnyumba. Mu bonna bonna bwe bakutte mu myaka 2 waliwo yali awuliddeyo bawunsa nti yamenye wantu gundi. N'olwekyo nze ndi musanyufu olw'okuba nti pulezidenti naffe yatulowoozezaako, kubanga gye bubadde bujjako maaso eyo tomanya bannaffe boluusi babadde bayinza okuwakuukako. Ekyengera ne kooki asobola okubalemererwa, ne Umaru asobola okubalemererwa, ne Piara asobola okubalemererwa, mwe ne mugenda ne mukola bye mwagala, naye ffe tuswala ng'abakulembeze. Kakati abooluganda, okusanyuka kwaffe ye mukulembeze okujja enkya aga nti kati night club ziddemu zikole, ebbaala ziddemu zikole, ba VIP batandika okutambula, emirimu gyaffe gyonna n'ebivulu by'abayimbi biddemu bikole. Kubanga gye tubadde tukola abayimbi gye bayimbira Kanyama yakolayo, Kanyama yabeera munda mu kivulu, Kanyama yabeera mu night club munda ne mu bbaala. Wali olabyeyo omupoliisi abeera mu bbaala munda ne mundu. Kakati mmwe mulowooza lwaki tetusanyuka nti emirimu gyaffe givuddewo kuba yo omupoliisi ali mu kukola, naye gwe obadde oli waka ate ng'olina abaana, olina maama wo oluusi nga gw'omulabirira, kitaawo oluusi nga yalwala ali waka gw'omulabirira, bonna buvunaanyizibwa bwe. Sonze ng'abadde musituzi wa byuma, oluusi akola mu kasino, omu akola mu night club ez'enjawulo, gavana, feemu n'ebirala, ng'asobola okubwebuuza ku munne. Naye kakati muganda wange gw'okola otya okubeera nti omulimu guno ogukola bwoti ne bwoti? Kubanga bangi baboosi baffe nga Bakanyama babajja majiimu muno olw'okuba mukwano gwe oluusi wa family kasitula ebyuma, naye nga talina training ya security. Ebizibu byonna ebisinga obungi abo babituleetera. Weegendereze ng'ojoyininga omulimu okuvannyuma lw'emyaka 2 nga tetukola ki? Tetukola. Buuza ku munno alinamu training ya security akuyambeko, ono alina kyamanyi mu security, ate muli naye wano. Oyo wuuyo emyaka gye mulabidde alina kyamanyi mu security. Mwebuuzeeko lwa butono, naye mwebuuzeeko, kubanga ebizibu byogenda okutomera bangi. Mwawulyako ku muganda waffe Mengaawo eyasindika looya ng'ali kitalya, talina n'amufollowinga, tamanyi na lunaku lwalidda mu kooti, naye twagenda okumunoonyereza nga talina kibiina waava, nga tolina na bw'otandikira kukola ki. Naye Kooki Alafa bw'abanga memba, Sula bw'abanga memba mu kibiina ekigatta ba bawunsa, tasobola kufuna buzibu ng'obwo n'otamugoberera, kubanga ofuna w'otandikira. Naye kakati bangi bagenda kuyingira omulimu gwaffe bagwonoone, naye ffe kituleese Ekyengera kusomesa n'okubabuulirira. Naffe ffennyini Ekyengera na Bingo na Teete Lubaga n'emiriraano tuze okubakyalirako mu Kyengera n'okwogerezeganya mu tweteeseteese tutya okuggulawo kw'omukulembeze w'eggwanga, kubanga agenda kuggulawo emirimu gyaffe, naye eneeteekateeka gye tuze okwogeramuko ne bannaffe bano ab'Ekyengera, era y'ensonga etuleese wano. Mpozi n'okwogera ku nkulaakulana zaffe nga babawunsa, twagala enkulaakulana zitutuuse ewase nga baba batugudde. So bye bintu ebize bye tuze okwogerako wano, ne gavumenti okutulowoozaako bye tuze okwogerako wano, ebintu bisatu. Babawunsa bangi nnyo obudde buno eno abatali registered, abo mugenda bakola mutya nga baguddewo embeera yonna? Omulimu gwe tubaddeko mu ggwanga emyaka 2 gye tubadde mu muggalo, ffe tubadde tuli mu kwogerezeganya na bannaffe, mwatulaba mu Mbaale, mu Jjinja, Mbalala, Masaka, nga tugenda twetooloola eggwanga kwogera ne babawunsa okulaba nti ffenna tubeera omuntu omu, eddoboozi twogera limu. N'olwekyo nti babawunsa bonna ababadde eyo nga tebali mu association nga beenyigira mu mulimu gw'okkuuma, y'ensonga lwaki tutambula. Nti bangi abagenda okujoyininga omulimu naye nga tebali trained bulungi mu security, y'ensonga lwaki tutambula nga tubangula bannaffe mu bwongo. Omuntu akwatibwa atya, omuntu oyogera naye otya, omuntu omusaakinga otya ku mulyango, bingi bye babadde tebamanyi. Y'ensonga lwaki tutambula nga tugenda okubasinkana okulaba nti
tubabangula n'okubayigiriza omulimu guno gwa security ate n'ekirala n'okubalaga nti bingi omulimu guno bye tugusuubiramu ogufunamu n'enkulaakulana nsobola tutambula singa bawunza omuntu oyo tulina amateeka gaffe mu kibiina agatutwala era asiiwuuka empisa tumutwala mu disciplinary nemukwasaganya senga atulemerera tumukwasa banne mateeka ate abatusingako ng'ekitongole kya Uganda Police n'ebitongole ebirala ne balyoka bamukwasaganya bangi abasiiwuuka empisa nga tebali mu association naye ng'omulaba kanyama naye nga naye yeeyita bawunsa mwalaba munnaffe ow'emmengo eyasindika munnamateeka n'agwa n'afa kakati munnaffe oyo twagenda okumugoberera ng'ate tali mu association yonna naye ng'ate mukwano gwaffe tukola naye era twasalawo ne tugamba tugenda kufaafaagana wadde abadde si memba tugenda kufuba okulaba nga munnaffe afuna obwenkanya n'okuyambibwa kuba munnaffe yagenda mu kkomera naye ate yazza omusango mulala kyokka ate omusango baaguteeka ku ye naye olw'okuba nti teyali mu association twasooka ne tubiddamuke ebbali ate nga n'oli yalina abantu abaali bamugoberera bangi n'olwekyo engeri gye twazuula amazima twasobola okudduka ne tugende wa mukama waffe patroni w'ekibiina Meja General Kayanja ne tuteekayo ensonga za muganda waffe Medi afune obwenkanya nti boss eyaggula ebbaala mu kifo mu lockdown n'amenya etteeka ly'omukulembeze w'eggwanga ye yali suspect yasooka naye ate ye baamuleka ate ne batwala Kanyama munnaffe n'olwekyo nti tumanyi bulungi nti poliisi ekyo ekimanyi era ne kooti ekimanyi bulungi nti suspect alina kubanga yooyo eyaggula ebbaala mu lockdown n'ayita muganda waffe n'amukozesa ensobi n'olwekyo mbadde nsaba abo nabo babawunsa abali eyo mu sitayiro eyo bajje mu kibiina bewandiise bafune kaadi bafune ne training sobole okulaba nga omulimu gwaffe gutambula. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.